ekyo ne kigwala sijja boogera kanjogereko maybe mwe mukikwata obuyinza ate bulijjo simenti olomba Nwana kati Dr. Tina Lwana naye eki Dr. Tina Lwana naye ku level no temuli ntalo just obutakkaanya si lutalo waliwo enjawulo wakati w'olutalo n'obutakkaanya lwaki byanyo n'obutakkaanya n'abantu abe baninako obutakkaanya maybe ate kya buntu ebiseera ebisinga bwabanga buli kyokola bakkiriza bukkiriza ne baga nti yes weebuuzenga nnyo lwaki ebiseera ebisinga tolina kubeera nga buli kintu kyokola buli muntu agaga kyekyo olina okwebuuzanga nti lwaki buli kyange kyenkola bakkiriza kikkirize olumu bayinza okuba bakkiriza nti ye musiru tulina okugende tumulekereyo nga bw'ali oteekeddwa okuba n'opposition tewali muntu atatya danger nze ntya nnyo danger nnyo kikyosinga okutya kyensinga okutya ntya nnyo okunvuma n'okumpalana naye nga tebasinga okukola ani anvuma tobalaba badde sinaba neŋŋamba naye nga nkoze ekyolwo wange mulundu wano juzi mbina ebintu byo waliwo omuntu gw'okyaza nagenda okulaba abantu bakuvuma neŋŋamba naye ddala mu butuufu ogamba Bini anze ku bya Bini nakkiriza banvume kubanga nina okulwanirira musumba wange Bini alina ebintu byagamba nze musumba wange Pastor Bugingo kakati Bini alina ebintu bye namulabanga ng'ayogera eyo ku channel eyo ewalala naye ngamba omuvubuka ono kamufunemu ebintu ebyo byonna omanyi kiba kibi nnyo ogwe Smith okubanga nina byenkumanyiiko byenkwogerako nga tobimanyi kati weetaaga omuntu abinkamulamu obimanye omanyi nti bandooleza bwe bati kakye nakolera musumba wange gyendi ndi ku saidi ye ngezaako okulaba ekivubuka kino biki bye kitumanyiiko kiwaayiriza ki biki bye kyogera nga bituufu okitegeera bwe kiba kiwaayiriza musumba akiwaabire ayinza okuba akyakola analysis ku biki by'ekyogera gy'ofunye ne attacks zino z'ofunye ozitekinga otya nga ggwe ate kati attacks ng'eruwa abantu bakwatakinga ku social media okoleba kuvuma ne kati weewuunye ate nga byosinga okutya nsoose kukiwulira ku ggwe mbadde sinawulirako muntu n'omwangamba nti awo bakuvuma wano nze nakoma okuvumwa navumwako nga Dr. Tiava Mbizondo nenziramu okuvumwa ate ne bambala ne bategeera ekituufu ne baneetondera nziramu okuvumwa nga bupeto bagenda bava Mbizondo time neetuuka nabo ne bategeera ekituufu era ne baneetondera babadde tebannawandiika nti baagala kudda tebannasaba tebannaba waasaba oba olya be batayagala netayagala yaŋŋamba nsaba kunsonyiwa byonna bye nakuwaayiriza bye nakuyisaamu sonyiwa nenkijja ku mutima neŋŋamba nkusonyiwa babadde tebannajja banjagala ate mbeegayirire sebo mukulu olina omusajja oyo mukozi wo mukola naye bwakere nkya naga nti ŋŋenze n'omwegayirirako n'agaana n'agenda ate ofisaawo obudde obumwegayirira nti ng'amaze n'okusetolinga gy'ali ng'ali bulungi mu kusooka nabeegayirira ne kitakola ne bagenda bali successful era I'm happy for them nti bali successful kuba se ate babadde successful senga baakomawo kikyakuli kutandika okukola interviews nova kweyo nono yaffe okujjanga n'otuwa ekitambiro kya misa baida anti kati abantu bamanyidde mu beerabira nti Sserwanja Julius yagenda n'asoma alina qualification mu mawulire kati bwe balabye comedian ne baagala okutwala oyo yekka ono afe okitegedde kati ate nga bombi weebali okujjako senga ozze n'oŋŋamba nti mukama wange interview ezo ozikola bubi nandibadde sisigala nandivuddemu emisinde kuba nsandyakkiriza ate kuwebuuka naye bwe mbanga wendi nfuna baŋŋamba nti nkola bulungi then ndyoka endowooza
kubanga ndi munnamawulire. Kali byomirembe nga mbikola nkuwe ku comedian n'ayagala munnamawulire eyali andabyeko ku setting nga nsoma amawulire naye asigale nga ndaba. Awo simanyi. Awo simanyi research ekolebwa leero neggwa ekyakolebwa research ekyakolebwa by the way ndowooza nze nagitandise leeti kasita nowezezza omwaka gumu n'ekitundu nga nkola interviews naye nga kansooke kati nkoleko research ne judging ndabe wawe nsinga okubeera omulungi ndabe wawe bangoba kati research togikola nga gwe muntu olumu tussaako ne team negenda ng'ekola research nekompilinga nejja nekuleetera nti kusinza ku bye tuzudde bwe biti era bwe binaaba bivuddeyo nga bamaliriza ripooti yaabwe nja kuyita ngikusomere ndyoke nkyuzinga ewa watuufu wendaga oba ngumire wonna nisendwe muwandiisi ate muyimbi muwandiisi ate muyimbi ate wonna mulungi wonna mulungi erinze nkolera bulungi awo enyini wenjagala twogereko ku nsonga z'okuwamba n'okwewamba kituufu we babawamba ogwasooka Mr. Bean wamufuna n'omugamba yeewambe nze tebampambanga ku bya Bean aŋŋamba ogwasooka we babawamba mwe ng'abalwizooni kati kituufu n'owa Mr. Bean amagezi naye yeewambe akola amawulire anga allegation ziri nti wabalya Mr. Bean yeewambe kati kyenjagala clarifying okwewamba ebiseera ebisinga omuntu abaako waabeera okwewamba omuntu ava wano n'agenda neyekweka awantu era ebiseera ebisinga abantu bonna bazze nga bava nga bagamba nti nno nze bampambye nga tebamuwambye security evaayo neyogera nebaako kyeyogera bwe batevuddeeyo nze nfuna ebibuuzo maybe bituufu ekyokubiri nze Bean nkola naye neyesisula naye okitegedde Bean bwe mmala okukola naye adda ekaawe nange nenzira ewange bwe mukubira enkeera nga taliiwo mmanya nti oba oli awo taliiwo oba waali kigambo gundi yeewambye kyangu nnyo okwogera nga tekituuse ku ggwe oba kuwwo kigambo sita nti kirungi nnyo okwogera nga si ggwe gwe kituuseeko kyekimu n'okufiirwa ekyuli yafa ffe tukola taata wa Ikyuli ali waka atudde ne kakalamu yamuli okumpi tannaddamu maanyi kitegeeza nti buli muntu waali alabirawo enjuba n'omwezi kati abali okumpi ne Bean bwe baba bamanyi ekituufu bo bamanyi era tebagamba nti yeewamba abamuli ewala bangu bakulowooza nti yeewamba kubanga nabo basobola okwewamba oba olyawo ekituufu yes nkola ne Bean siri mwogezi wa Bean ebyawuka naye era kyemmanya at least akatonotono wemba siridde sogama ne muganda wange maze ennaku bbiri nga sikola ki nze kyentwala kyennamanya Bean yakwatibwa n'akubwamu n'aterekebwamu nadda kyemmanyi kati bw'oba omanyiye version endala nja kusanyuka nnyo nga njiwulidde nti yali ku nnyumba za gundi mu kisenge namba esi era we yali twamulaba kati abali yadde bakyogeseza balina otubuulira badde bakola allegations zino oba oli awo akimanya ajja tubuulireko nze nja kusanyuka omupiira guno guggwerawa abantu kyebeebuuza sitole eno nga gwe agigoberera oba agibuuza eggwerawa eggwera gwogenze wa Bugingo eggwera beesonyiwaganye eggwerawa kubanga ntu bagamba sajja ebintu ngaakyaleeta binyibikana kwaleeta ekipya nga alwanirira mukamaawo sitole eno erina ebintu nga bibiri ebyenjawulo kuliko sayidi ya mukama wange musumba gyensabira osasulwa nze nsabirayo busabizi kimufuula mukama wange nze nsabira wa pastor Bugingo online ogambye oti osabirayo nsabira online ensi yakyuka kyekumi okiwaayo nkiwa ku mobile money bulungi nnyo nnaku z'omwezi mmeka bwaga wenfuniddemu nze siriiko nnaku zankalakkalira nti nnakuwa bweruti wenfuniddemu empeerayo kati waliwo sayidi eyo waliwo ne sayidi ya Bean okitegeera Bean ne bwe muleka kati ajja gende wa Smith
amugambe njagala platform nina ebinnuma senga kati nga nvudde ku kiri ekyokuba nti oli musumba wange nti mulwanirira senga Biini nga bwagamba nti alina ebimuluma akeera enkya omutima ne gwabika lwakuba talina gwanyumizaako nnaku ye ani musobya mu kino era ojagala nti omusajja oyo muzibu senga yawuliriza omwana oyo yandibadde tatuuse ku kino era mubanyikola ne mubuuza ne muga naye wano tolimba nti nakuwa referensi nandyagadde nnyo naye musumba aba bize manyi sisobola kumufuna makulu aba bize manyi sisobola kumufuna naye nga nandyagadde nnyo mbafune balansinge naye baba bize ebizibu byoyisembe bikuleetedde okuyiga Oluswayiri senga mbadde mmanyi Oluswayiri sandibadde munajuwa Kiswayiri zammwe senga mbadde ndumanyi nandibadde nze ndiisa buti nga nziri eri njoga ngamba nti nze kasita ndumanyi atalumanyi yamanyi abasigadde bamanyi naye kati nkaluubirizibwa nti mutabani wange ali ku ssomero bamusomesa Luswayiri nze ndi kuki kino nkugamba nze omulamwa gwa kino ekintu kugamba gwe Smith nti weetaaga okusoma Oluswayiri wabula sirukusomesa sizze kulukusomesa wabula nkuwa buwi magezi nti wandibadde olusoma Smith endagamuntu zajja wano ne batukubiriza ogenda okuzifuna bangi baagaana abamu abatazifuna kati basatira bubi nnyo baatuyita okwegemesa covid bangi twagaana ku ssaawa zino bw'otalina tulina certificate ku airport tosomokawo therefore ate nekiri fani nnyo ku kya covid nti ku airport osomokawo amadda ge gatabuka kuba bakubuuza e Uganda baagala certificate ya covid oyina ndisiina mu kugenda tebagikusaba kubanga gy'olaga tebagisaba ogenda bulungi tebakamanyi ofuluma bulungi bw'oba ogenda Dubai kubanga Dubai tebagisaba era tebagikubuuza mu bisaanyizo bikuyingiza Dubai ogenda bugenzi bw'oba okomawo bakubuuza ebisaanyizo bikuyingiza mu Uganda kwe kuli covid certificate kala bakukwatira etali wammwe ne bagamba todda ekitegedde so nakino nze nkubagulizaako nti okusinza embeera weeri Oluswayiri luzze terukyaddayo kasaba lutadde ku sirabaasi nti lugenda kusomesebwa mu masomero tokyayina bw'ogenda kulwewala oluddo we luli kati nze nkukubiriza nti Oluswayiri luyige so kati kitegeeza eno okudduka kuno mutaddewo kwa marathon kugenda kwongera kutya kufa baagala okuyiga Oluswayiri bino bikujjuko nti bakuzigira nawe ogamba nti omukolo omukulu gwa kino naye bw'oteekawo ko busiki buno obanga busiki bakyabo nti kudduka lwa Luswayiri nosaayo okutu nogenda nosoma bw'okigwira obuguzi noga nti bane mugere musome nga tutaddewo activities enseera ebiseera kiraalira ofuniramuwa nze nfunamu nga Sabazonto nga comedian nga businessman nga omuntu alina following ekisooka njagala okwogerwako gye bulijja mu maaso nti Oluswayiri wano bwe lwali lutandika Sabazonto yali omu ku abo abaakubiriza abantu okulusoma eririwo kati ndiina bwe ndifa leero tusoma ku Basemeyi Kakungulu tusoma ku Mugwanya Stanislas Mugwanya yalagira abantu okusima kabuyonjo kikyalina amakulu kati naye tumwogerako ekyo nkyagala elegase nkyetaaga ekyokubiri ogaziya audience yange nti nno njagala okuva wano ngende nkolereko Kenya nkolereko awalala otwetamiddwa nnyo bw'otyo jokes nzikoze wano zimpeddeko ekitegedde jokes nzikoze wano ne zikendeera kati njagala ze nasooka okubawa nsooke nzisitule njagala ze nasooka okuba wano nzisitule nzitwalireko kuba na Kenya nabo baziwulireko mu lulimi olulala akasente tekalimu akasente wa watabeera sente tewali watabeera sente nze for now sirina naye mpita kampani zijje zisponsalinge n'omuntu oyo agenda okudduka ajja kuteekamu akasente akatono kwako akasente nja kufissaako nga bw'osasula show n'ojja n'ondaba okitegedde kale kowola abantu emboozi teggwa malojja tunyumya mpaka ekisooka njagala kubeebaza nnyo okuwagira omusajja ono munaku mwamuyamba yali bubi naye mumufudde kyali kati talina looni yensonga kiwooli nolwekyo njagala bakubiriza
ebintu bino olumu tubyogera ng'abasaaga naye nga bikulu nsaba osseeyo omwoyo oba oliawo ojja kukitegeera mu maaso eyo. Kale omukulu mundabire mukamawo mugambe tumwagala nnyo wagambe na mukamawo gwokolera Pastor Bugingo ate no mwana tutamanyi na kumanya nti nno nsabira wuwe nze mwagala bagazi ku mutima ali ku mutima atudde mugambe tumwagala musumba mukama yebaziwe kwagaliza birungi byereere. Kale